Public cry olwaleero njagala egende eri bannayuganda mwenna. Nja kusaba message yange no mukinsindikire ewa jjajjaffe ow'Obuyisiraamu Jjajja Kasimu Nakibinge abataka ba Buganda abayisiraamu mwenna n'abantu mwenna abali bamanyi Haji Ibrahim Kibirige Muwanga BMK. N'okusingira lankubira omulango takungula eri jjajjaffe ow'Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge abayisiraamu mwenna abali bamanyi BMK mikwano gye nammwe abalina information ekwata ku butya Ibrahim Kibirige Muwanga bwe yali yeeyisa n'ebintu bye bannange omuntu lwaki mumwagala mulamu. Haji Kibirige Muwanga yawanga abasiraamu ssente. Haji Ibrahim Kibirige Muwanga yaliisanga abantu, yasuzanga abantu, yaweereranga abaana, yakolanga charity za buli kika. Ne mu kaseera kana ak'okugezesebwa mwenna abasiraamu n'emikwano gya Ibrahim Kibirige Muwanga mumuvuddemu muyinza okuza nti yafa teyafa. Amaanyi galwanyisa mu famire mu baana be n'abalogana n'emikwano. Emaali ya BMK Kibirige Muwanga etwalibwa wabula musirise naye nga mubulamu mwali bangi nnyo nga mumuwaana nga bwalina ekirivu ekyeru ekyalawundi mumuwaana nga Allah bwe yamugerera okumuwa ensimbi n'obugulu bwazo ne muwaana nti BMK gwosinga era gwosinga Afrika n'okufumba pirawo okufumba omuceere jimu ennungi bizinesi zitambula bulungi Allah akuwe jjana Allah akole ki. Haji BMK Muwanga tasobola kufuna jjana ng'abaana bali ku nsi babonaabona. Bagaga kwagalana manyi mulimu abakyamu naye muve mu maali y'omusajja. Mukulu Kirumira Bagale Barambaro Gahare Chief Justice ne Judicial System namwe mulina abaana muzadde na ye system y'okuba nti muleka omuntu afudde mutandika okubba emaali y'omugenzi kikyamu. Ebya Kaisali bya Kaisali ne bya Katonda bya Katonda. Family ya BMK Muwanga eri mu kubonaabono olw'abantu abeegayagaliza ebintu by'obwereere. Barambo banga wawola sente omuvubuka wamulwa sente ngero kimanyi nti wamuwa sente zo naye ng'okimanyi nti ebintu byonna byakuguza bya kiyaayi bala mugenda onoonye omuvubuka oyo nga tokozesezza kkooti zammwe za kiyaayi omukwate oleete kubanga tiyalina powers of Antony zitransactinga kutunda property za musajja. Balamu ne Kirumira mukimanyi bulungi nnyo nti ebintu bye mwagula bya BMK Muwanga mwabigula mu bukyamu. Moreover nga Kirumira BMK yali mukwano gwo ngali mbukwagala na group. Essaawa zino family mugikuba amayinja muli mukuba bya bugagga by'omusajja nga mukozesa olukujjukujju. Nkusaba mukulu Kirumira Bagale Barambaro Gahare tewali agenda na ttaka mu ttaka muno muntu wali agenda na kizimbe wadde ekitaka lyonna mu nsi mugenda bireka kuno. Tekijja kugasa nga mukulu Muwanga ali mu ttaka abokutanga family eri mu kubonaabona. Olwaleero kooti yasala omusango n'egamba nti omuvubuka gwe mwakola ne transaction buli kintu yakikola mu bukyamu teyalina powers of Antony. N'ebyapo bikyusa tafunye powers of Antony era bifuna mu bukyamu wabula under the influence of the state operatives omulamuzi eyali musango ogwo gwe bawabira Kirumira gwe bawabira Balamu omulamuzi n'asala third party judgment n'awa judgment ng'agamba nti ebyakola byonna byali bituufu nga tesi bituufu era teyali na muvubuka kujja mu kkooti musalya musango n'agamba teyeetagisa kubeerawo omusango abawaabi batuufu nnyo abawawaabirwa muli bazibu. Chief Justice Wunyidolo Judicial System abakulembeze b'amadiini muyamba abaana ba BMK Muwanga emaali bagitwala. Olwala bagezezaako okgenda ku property kibadde kuba mayinja kuba motoka zonna bazaasizza olw'ensonga nti abantu bakola ki? Abantu baagala okubba ebintu by'omugenzi. Olwala kiriwa BMK enkya kigenda kubeera wo. Olwala abaana ba BMK babonaabona baba bagenda okubonaabona enkya. Mukazi wa BMK baganda ba BMK bali mu kubonaabona olw'obufere. Era na mu bufere bujja kutuuka mu famire bwe teri kintu kibbe kiwangaala. Ne Bibuli etugamba nti bw'attu olimala okubba naawe ne bakubba nga wakawummuza. Chief Justice Wunyidolo nkusaba ogoberera omusango gwa BMK Muwanga Kibirige. Omulamuzi yali omulamuzi ya third party nga takkiriza na muwawabira okubeera mu kkooti n'awa favor abasajja ba state ababbi okubba emaali ya BMK mu muyita abannyonnyola yakikola atya.
Era Chief Justice lwaki koti wezuwa court order ate police zimiriza court order nezikolagana ababbe bagala okubba emali ya Ibrahim Kechu Muwanga ate siyeka abantu bangi babbiddwa. Eno yebadde ensasage badde ku bimu ku bizimbe bya BMK Muwanga. Mukasa. Uyu atayagala kuba bawa Brenda. Mukasa. Waliwo ekikoti yaye. Wama motoka. Ekikoti ekirimu emiggo kiri awasikanda. Bali mukubira bwate motoka ya Brenda. Basirika. Baleke. Wanji? Nena mugende. Nena namwe. Nena mwe mumuleseye. Ogenda munanga muleseye ka amayinja obukalaba nga gajja munnamwe mamuleseye keeri mugende Njaba wa mulindeeko temufaayo. Atayagala kuba bawa Brenda. Mukasa. Waliwo ekikoti yaye. Wama motoka. Bali mukubira bwate motoka ya Brenda. Baleke Basirika. Baleke. Wanji? Abagala kutugobawo bazimbe. Obakuteko obozereti. Motoka ya Brenda tetukwatako baleke bagikube tetukwatako motoka gyotata kuruma kancho nimba ya kasigala bamukola bakasigala bademe Jara boy information wano mukasa asikamala ku deletinga mu videos zemazo balaga mfune space wembalagira videos endala obudde bwensigazayo kuwa Where is he? Where's Gideon? Up there. You come down and we talk Gideon. Gideon, Tumuveko. Hello, Jara ku deletinga mu mfune access ku information endala kubanga nyingi Gabayo. Obalabye? Obalaba?
bakwate nga ne poliisi eriwali kandi bakwate nga ne poliisi ogikwata ng'eraba gikwate nga ne poliisi gikwate tebagala okrossinge tebagala kati mulaba lwaki teba subhanallah bamenya kizimbe abamukuba ebiyinja wallahi nedda polisi nedda you need to arrest her. You need to arrest her. You talk to Brenda. No, by the way, you need to arrest them. Pata, where are you? Mona sonywa video zino gyazizanyemu kwemu nga bwende editing eriko nga nzannya endala. My friend, have you seen the bricks they've been throwing? Video nzanyemu kwemu nga bwenzi deletinga ocreating a space. Kati mwe security egenda kubakuba egenda kubakulira ku side ye wamwe mwekumire wamwe banaabawa bakuma kusigala wamwe obutakugendeeyi wale mulala inakyaloza njala kuzideletinga nga mbwa information eyo kati mu ddakiika zino entono ezisigaddeyo kono kwe kusaba kwange mukulu Bagale Kirumira ne muwalawo Brenda Kirumira I'm so saddened okuwulira muwalawo ng'ali involved mu bintu bino. Mukulu Bagale Kirumira ne muwalawo Brenda Kirumira saako ne mukulu Balambalo Gahare mwandibadde ekyokulabirako mu ggwanga kubanga amanya gamwe gasawuninga okubeera popular and rich, but bwe muba temusobola kugenda mu mateeka na kugumiikiriza amateeka kyegoogera ekifaananyi kyemusiga eggwanga mubasigira kifaananyi ki. Era kambuuze mukulu Bagale bobanga oli mbuvuyo obwenkanako bwekuti singa Katonda akujjula essaawa zino osuubira nti abaana bo they can manage all the wrongdoings you have committed against Ugandans in terms of grabbing land and properties? Can they manage? Brenda, at your age, Brenda Kirumira, let me ask you one simple question. What if the government is overthrown today? Will you be able to answer the questions of your involvement of grabbing people's properties at your tender age? Brenda Kirumira, if you can't advise your father that whatever he's doing was wrong, or let you and your father follow the law and orders, or the court orders, do you think you will manage life without your father? Because very soon he's going to be eliminated. Very soon kirabagenda mujjawo gwagenda osigala ne bagamba nti musobola kumanaginga nsi. Bwe mbanga temusobola ku advisinga kitammwe nti yes mwagula temwagula amateeka gasomagana tugafollowing bwe tuba tugafollowing ekiddako, that is it.
mukulu Kirumira ku myaka gyo ne sente Josephine Banga boba tosobola kutula n'abantu in fact gwo chairman wa kwagalana Ibrahim Kibirige Mwanga yali among the top funders member of kwagalana boba osobola okuyisa bwotyo family ya mukwano go nga tosobola kutula na babuli ya kituufu ate abatalina manya mbatwala motya. It's a simple logic. Bwembanga waliwo obuguzi oba obutunzi nga bwogera mu ndagaano nga ne kooti yasaze omutwale kye mutwala ekirala mu kireke lwaki muwalirira ku bitali byammwe. Ngenda basaba okujja nga gali makweka nsamo bwobanga BMK yali omu ku ba founder members era bafanda bakwagalana ngera wali mukwano gwe ngera toli munyaguluzi nkusaba otuulere muwala wo Brenda Kirumira mutuulere family BMK mujje empapula nga bwezogera buli omu aveewo nga buli omu ategedde monne ebintu by'okulwanagana biveewo. Teri kintu kibi nga kufuna mpanana ne neighbor oba na muntu abadde akumanyidde ebbanga. Essaawa zino Brenda Kirumira kitaawe akyaliwo naye essaawa yonna avaawo according to my sources. Ojja kubeera subject to questions and you have to answer which you can't manage at your age. Gwo mu kuba administrators ba Kirumira properties oba estate naye tolina wadda katuno kojja kusobola singa Kirumira ekimbezezaawo just Katonda n'essaawa yonna singa avaawo Brenda Kirumira you can't manage. Kitaawe alina ebintu byatagamba byakoze ffe tubimanyi publicly tubadde tubyogera ne bwe batasobola kutuuza kitaawe n'omugamba nti kino kikyamu ng'olina diguli ekuli ku mutwe ng'obadde musuubuza ebbanga lyonna kitegeeza agattula ge gaasaka oba agaasaka ge gattula. Kiki kibemazaamu kiki mutalina Brenda Kirumira kiki mutalina Kirumira bagale kiki otalina ogenda gula poloti mu ggulu oba ogenda gina n'ebizimbe lwaki otuuka kussa erisobola okundwaza omulwadde lwaki otuusa kussa erinyiza omuntu eyafa boba wagula please tula ne wagulako mubuulya buli mwafune boundaries ze buli muntu afune party ye ya property lwaki temuyiga nze nako bintu birimu okunyigiriza omuntu ne oba family member wange nkugamba open obonchawa nonchawa kuba sigenda kulya wanyoko sirya wakitaawo mwabagamba nti mumanyite mumanyire kyovula baga nti buli akola video nga nnumba tomanyi nze ne boba muganda ngenda okola ensobi nkubuulya nti ekyo kikyamu ne twawukana ekirala ne bw'otinkula olutalo nga ntuddawo nga nkula tubadde mukyamu nzinga buzinzi mikono ne balyoka bakukuba era bw'omala okunoga nkubula mukulu onoze nti that is me nkobere muganda nkobera nkubula nti that is wrong era nkusalira omusango. Bw'obanga tosobola kumanya lumbu ye yaani ebintu ebitune mukwatako tosobola kukola propaganda blackmail kunze omuntu omukyamu obeera mukyamu era nkubuulirawo kyovula ne muntandikwa nga tuli mu national platform ne people power buli mundu avaawo ne mugamba ne munyiiga kubanga temwategera that is me nkubuulira openly kobere muganda wange kobere mukwano gwange kobere mwana wange nkuwayo ne bakusinsimula embooko n'omala okuzza omusango gwo ne bakusinsimula ne bakusiba omala okukiwona ekibonerezo nodda that is me kitegeeza tewali amanyi era temuli mmanya era n'abamanyi tebasobola kukuwa evidence ntuufu kunze kubanga that is me. Brenda Kirumira ne taatawo Kirumira ne n'oyo mutuule mujjawo distributes z'ettaka eno n'ebizimbe. It's a simple logic wante wali agenda na property mu ggulu oba mu ttaka. Nze ne bw'otinkula olutalo ng'oli mukwano gwange I don't get involved in personal wars nkuleka ne bakukuba n'onoga era omala nga mbuuza muganda wange omaze okujja nti ye tugende that is me. Yensonga lwaki ne mu people power buli omu mugamba nti kino kikyamu nti gw'oli mukyamu n'obeera muganda president ngenda kugamba ne bw'obeera ngenda kugamba sirina ludda siba na ludda kuba sikolera ku ludda buli muntu kyogera kati ng'omusizaagula essiyani n'ekintu kyekisobola kugambira open kyekyo sisobola yensonga lwaki mbaga sikola visa sinoonya mirimu sigula air ticket situunda amataka sikola ki omulimu gwe gwakulwanira ggwanga simple as that era bw'ojja simanyi noonya mirimu noonya sibiriimu ebyo sibikola era bwe nkuleka ne bakuba n'onoga bulungi nnyo that is me era abamanyi bajja kugamba lumbuye nti kwalite za lumbuye obikwata ku lumbuye kasita mutandika okuwulya ebintu ng'omanyi kati oyo amanyi lumbuye naye atamanyi lumbuye ajja kuga buli kimu kyayagala okulya nonsense neze nkubuulidde. Brenda Kirumira tuuza kitaawo
Kirumira tuuza abaana ba Kibirige mwogere ensonga zino zigwe tere kyetaagisa kubatandika bakubisa mayinja ndabirwamu kukozesa state okujjako nga properties sizizo ng'olina gw'okolera ne bwe zibanga ssente zizo nga Ibrahimu Kiwirige Muwanga yali mukwano gwo. Sit with the family, you settle those disputes. Bulenda Kirumira, at your tender age, tosobola kulwana ntalo za kitaawo kubanga naye alina eziri wansi w'emitwe wansi wa piro zaatanamaliza ku myaka gye. Bwana agenda, will you manage? Soko tule mu sofa yongo liko TV eno gati what if Kirumira is dead right now, will I manage to control the forces ezigenda okunvayo nga zibanja properties zawe entuufu n'enkyamu? Will you manage? Will not. Ngenda kusaba mutuule nze nasigaza kulya webaka ensi nagivaako kubanga nakyasita nakizuula nti ekisinga obukulu mu nsi kasita ofuna ekyokulya ne webaka n'otunuulira ensi y'emirembe gy'olina teri alina kintu ku nsi nga nfundikira. Nobody owns property on this planet Earth. You just use it for a particular period of time. You own nothing, you lose nothing. When you lose something, that means time has reached that something to get out of your hands. And that's the right time. So we muri ga solution y'obulamu toyina kyofirwa toyina kyo owninga mujja kulekerawo akamanyira kabakunganyisa ensimbi n'okutta bannayuganda as if mugenda lero mu ggulu. Oyina ennyumba bisenga 27 osula mu kitanda kya fuuti 4 ku 6 ebirala bikozesa ki? Oyina abaana bagenda gikulekamu bagende egenda kubeera mbaani? Oyina ettaka mayiro namba tokkiriza abantu kubeera kubagenda kulizikako wenna? No. Njagala mumanye simple methods of life. Ntono nnyo ekitwemazaamu kitono nnyo. Ogenda okuloga omuntu ologa waaki? Gwolina obulamu bwe. Obba omuntu obba waaki gwolina mu bulamu bwe. Okwata edi mutu omunyigo obulimaawa omuggyemu information yagirina. Bw'obwatu aspire bayitirivu ku kitemu afuna information. No, edi muntu is nothing. Okitegeera? Obbo muntu sente za visa nenga gobba sente za visa naye ayina ebizibu bye. Bozirya ogenda kubeera kwezo myaka gyonna? No, era zigenda kuggwa ojja kunoonya endala ez'okubba. Obulamu bumpi ate tewali abogaggabaliramu. Just ekyo kyolina kyekyo kikuyisa omulamu okutuuka ku kyolina okubeerako olunaku lw'onoofa. Mulekerawo ettima bbi. Muhoozi wonna w'oli ku myaka 52 bw'obanga okyalowooza nga Ssebbanga ku myaka gyo nga tokola nkona mulimu sente oli kusereza muwa musolo kw'osomedde kw'okulidde kw'okwanidde kw'ozaalidde naye nga tolowoozanga konti ensi esobola okukyuka n'odduka emisinde nga n'empale togyambadde tayimu egenda kujja nga teri munnayuganda asobola kugamba nti oyo mwana wa Museveni. Natasha ne baganda musooke mutuuze mukulu wa mwoyo mugambe mukulu waffe oyo ekintu ky'okola kikyamu kubanga ensi esobola okukyuka nga bwekyukidde abala ne mutandika okifo nga mukizza munda ng'ezaali street z'e Kampala muyitako nga bambega nga mulingiza awanya atandaba nga just obudde butuuse nga tolina kyosobola kukola ng'ensi ekyuse. Muhoozi sooka otunule mu history wa Uganda. The first president of Uganda, the late Sir Edward Mutesa. Walina omwana yenna eyali involvenzako mu politics oba okukola kidnap oba okutta Uganda? Nowhere. The late Obote waliwo omwana we yenna yonna at the time yali involved mu politics okuwamba okutta abantu? No. Idi Amin Azuro talina mwana yali involved in politics wadde okuwamba abantu. The likes of Tito Okello Lutwa, the likes of Lule, the likes of Paulo Muwanga, abaana babe tebagetinga involved. Soka weebuuze, history favors you nti no. Gwe olo kyekikulosa nti ogenda kufuga eggwanga Uganda after your father has tormented Ugandans for 40 years. Gwe ate before nga tonnajjala mu ntebe ate you are more worth than your father. Kyekikulosa nti wali kigenda kukyuka. You think the police officers you torture and UPDF officers they are about you. Kibayita okweyiwa amanda mu mbugo. Gwe lwaki obwongo bukulowozesa nti gwe olina amaanyi mu Uganda osinga ne Katonda? Lwaki totulakawo n'okozesa omutwe gwo?
kumageza amatono amangi golina wakitotola kuwadde megabyte 2 nolowoozaako nti kisinga obudde butuuka ngenda kola ntya ng'obudde butuuse. Teri security nga nfundi, teri security esinga y'abannansi. Ne oba ne tanka, nobeera ne missile, nobeera ne nuclear, nobeera ne teri security esinga y'abannansi. Mulina SFC. SFC is just a branch of idiots who are brainwashed. Nchidamu, SFC is a branch of idiots who can't think that anything might happen or change might happen where they want to go. Muhoozi ye mukulu w'abagwagwa balowooza nti buyinza tebusobola kukyuka. Time has come, obuyinza bugenda kukyuka, mugenda kuddawa. Mwenna sero bihoga ne educate bihoga bali mu system ya Muhoozi. Think twice before you act. You torture, you kidnap people. What if the government changes tomorrow? Who is going to give you a hand to help you or to safeguard you in a trying moments? Muja kuja mu uniform oduke. Teri agenda bateka munjuza mwe. Munjuza we no. Kubanga ode mu committing crimes against humanity. Museveni ekyo ogenda ezine embuzi zogenda zireka wanze embuuza olumbu yabuuza encha waluli ogenda. Nature is demanding encha ogenda embuzi zogenda zireka wa okuli n'abalalo baazo ogenda baleka ludda kubanga the only person the people fear is Museveni. Nobody kabere sale kabere lwabo kabere Muhoozi, nobody fear anyone but omuntu ogu yose asigazizaako eddakiika nga 25 ku bulamu bwe afe. Mugenda kudda wange ng'omusajja tali uyo mulalo wamwe. Temulina time mwandibadde mulowooza what is going to happen tomorrow nga Museveni taliwo atenga time is now kubanga agenda. Mukimanyi bulungi nnyo musoka mukuba ddagala lya mirambo na mukuba painkiller okutambula yandibadde yokka. Example balaga nti bwetogera ku musajja ono ng'azikidde nga taliwo what is going to happen. N'abawe emmere n'afumbira Museveni ajja beekyusiriza, n'abasuubuza emmere agenda beekyusiriza, ne bamwawa properties abamu bagenda beekyusiriza, buli kimu kikyuke. Nga ne Salimu Saloba yisemu agende Somalia ngenda kyasobola containing pressure abana Uganda mugenda kukirowoozaako mutya when time comes. Ekintu kyokka kiri ekintu ekirinya bali biyita Museveni birivaawo abasigadde mwenna mulimu kagwa nyuma musiza mabenga nga Volkswagen yingini jasigala abana Uganda nkiddamu abantu Museveni yekago batya bokka abasigadde mulimu kagwa Volkswagen kubanga esiza nyuma ebisigadde bana Uganda bajja byekolera ate nga time is now. Video wale tusinkale ku Sunday Sawes 2 gamulenge janzija.